Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Ono gw'owuliriza ye muganda wo Ssekito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Qur'an okugeza mu Luganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Obuye Senior Secondary School erisangibwa Emityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino, wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera, era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772947598 oba 0772379364 oba 0702379364 oba oyinza okunoonya okumanya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abalayika nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الملك الله سبحانه وتعالى ngagamba تبارك الذي irinya liritukuzibwoyo biyadihi الملك ayina obufuzi obwannamaddala mu mukono gwe, kuba buli kintu kyonna kiri mu buyinza bwe, akikolako ekyo kyayagala. wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna muyinza, tewali kiyinza kumulemerera kuteeka mu mbeera ye gy'ayagala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت يكور كفا والحياة ناكر نبلم ليبلوكم غايقر بجزسي أيكم أحسن عملا أنكم وناس غبان نكر ملم ومرونجي وهو العزيز الله يوامان يويشتي واتوانغوليبوا الغفور مسني. Ekifaananyi kye tuyinza okubeera ntubana kyawo, abaana batuuka ekiseera ne bagenda ku ssomero okusoma, ekiseera ne kituuka ne bakola ebibuuzo bwe biggwa ne babawa lipootisi zaabwe ne bazitwala mu bazadde baabwe balabe ayyukum ahsanu amala, ani abadde ku ssomero n'akola bulungi mu ssaawa z'okubeera nti ebiseera byali bya kusoma. Oyo yakola obubi lipoota ye tayagala kugiwaayo eri muzadde we, era eyakola obulungi agiwaayo nga tebannagimusaba. Naffe ku nsi kuno tuyina bye tukolerako, oluwummula lwaffe kwe kufa kwaffe, so nga ate bye twakola lipootisi zaffe tujja kuzitwalibwa Mukama waffe. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, arabe ani ayise ebibuuzo abadde ku nsi ne yeeyisa bulungi n'afuna lipooti ennungi asasulwe ejjana. Oyo ayeeyisizza obubi Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ekimusaanira. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق يو الله يتون 7 سماوات طباقا eggulu musanvu nga ziri waggulu wa zinne waazo. Batugamba nti okuva ku ggulu erisooka okutuuka ku lyokubiri otambulirawo emyaka 5, so nga ate ne thickness y'eggulu omubiri gwokka gutambulirako emyaka 5. Eggulu ziri 7 waggulu eyo,
ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba yakola 7 samawati tibaqa eggulu 7 nga ziri waggulu wa zinne waazo ma tara fi khalqi arrahmani ne tosobola kulaba mu kutonda kwa Allah omusaasizi min tafawutin sobiyo najo yinza kumukwata nti wano yalekawo olwatika oba wano yakolawo bubi farji albasara kaiza yeri solyo gwainamu okutankana mu kukola kwa Allah hal tara min futuri bubange lisolyo lituseeyo gwolaba nti waliwo olwatika olwamulemo gatta oba olabamu ebiraka ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم oluvanyuma bw'obanga omulundi ogusooka tomatidde irji albasara zayeri isolyo karrataini omulundi ogwokubiri era weetegereze yanqalib ilaika albasaru eriisolyo lijja kudda gy'oli khasi'an gakkakkamu nnyo likooye wahuwa hasirun ng'ate lijjudde okubeera nti lisaaliddwa obutafuna kye libadde lisuubira lifuniddeyo bukoowu bwereere ate ne likomawo nga likkakkamu Allah subhanahu wa ta'ala nga likakasizza nti buli kye yakola temuli nsobi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا مزمتواون دقلوا لينسينو eggulu lino lye mulaba erisemberedde ku nsi lye tulengera bimaswabiha ne tussaako ettaala waja'alnaaha ettaala ezo ne tuzifuula rujuman nga zenkonyogo lishayatini ezijja okkanyuukirira sitaani zigezaako okubeera nga zirinnya waggulu okubbirira okuwuliriza puroguramu z'omu ggulu bwe zitambula nga bamalayika bateeka mu nkola biragiro Allah subhanahu wa ta'ala byaba abatumye. wa'atadna lahum adhaba as-sa'ir ng'ate amasitaani ago awamu n'okubeera nti gakubwa agatawuliro gagamunyeenya agagookya ennyo ate agaba gasobodde okufiira ku bukafiiri twagateekerateekera adhaba as-sa'ir ekibonerezo ky'omuliro sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala yakuuma eggulu lye ng'alikuumisa zimmunyenye ezookya ennyo bamalayika ze bakozesa okubeera nti nno bagoba zishayitaani ezaagala okuwuliriza ebigenda mu maaso mu ggulu ne zibeera nga eziba zifudde ate yaziteekerateekera ebibonerezo eby'amaanyi ku lunaku lw'enkomerero. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا إلى بلنا بتكرز تشيشمو بربهم كتوندا وابو عذاب جهنم ببنيو بنيو بيوم للو جهنم بجاكو بفنانغ ببودة كنو كنسي abatakiriza mateeka ga Allah oluvannyuma lw'okumukakasa nti ye nannyini kubeera nti takola nsobi ye nannyini kubeera nti ye yatutonda n'atuwa obulamu n'okufa abanaawakanya amateeka ge balina ebibonerezo kuno ku nsi ne ku akhira nga adhabu jahannama ku akhira balina ekibonerezo kya jahannama wa bi'sa al-masir obudde obwo bugenda kuba bubi nnyo eri abalidda mu muliro jahannam. اللهم اجرنا من النار الله تتاسو مليو. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سينغا بلي بابا سولي دوام مليرومو سمعوا بلي وليلا لها نغوينا شهيقا وكفيرا نغويلا وهي تفور نغويلا غوتوكوتا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز غبسمبررو kwekutulamu من الغيظ والسنغ يقولنا كبتكرزا كلما ألقي فيها بلونار بالتيكانغمو
faujun okubinja nga baguyiyeeyo sa'alahum khazanatuha balibuuza nga bakuuma omuliro nga babuuza abantu abo alam ya'tikum nadhirun mwe temwafuna mutiisa yenna abatiisa muliro guno. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا bagenda kuddangamu bala weewaawo abatiisa twabafunanga kajjaana nadhirun batujjira abatiisa bangi bamashaikhi batusomesanga ku radio ne ku mativi ne nga tuwuliriza naye fakadhabna ebintu twabirimbisanga nti sijja kubaayo. Wakulna era twagambanga mu mboozi zaffe nga tuli mu lwali ma nazzala Allahu min shay'in Allah tassanga kintu kyonna abo bapanga bupanzi. Bamalayika baddemu nti in antum mazima mmwe illa fi dalalin mubini temwali okujjako mwali mu bubuzi obw'olwatu. Oba nga bo bennyini bebongera ku mboozi eyo nga bagamba nti in antum illa fi dalalin kabir. Bagambanga bamashaikhi ababasomesanga nti temuli mmwe abatusomesa nti bye mutusomesa bituufu illa fi dalalin kabir okujjako muli mu bubuzi obunene. Bajereganga bashekhe nga babasomesa nti bye batusomesa Allah si ye yabissa era tewali ku ebyo Katonda kye yassa na kimu wabula bye batusomesa fi dalalin kabir buli bubuze bwa lwatu obunene ennyo baagala kutubuzaabuza. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا bagenda kuddamu era bagambe law kunna nasma'u mu butuufu singa ku nsi twali tuwulira aw na'qilu obanga tulina amagezi agategeera ma kunna fi ashabi as-sa'ir tetwali badde bantu abayingira mu muliro guno oguli sa'ir ogwokye ennyo. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم bagenda kakaseeka amazambi gaabwe nti baali basobya. Bagenda kukkiriza okusobya kwabwe nti mu butuufu kye baakola nsobi njereere okugaana okukkiriza amateeka ga Allah nga gabasomeddwa. Fasuhukan li ashabi as-sa'ir okubeera ewala n'ekisa kya Allah kugenda kubeera eri abo abalibeera mu muliro sa'ir. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم نيمزما بابات كتون دواوي كنكنسي بالغيب ومنكبان تبالي تبامرابكو lahum maghfiratun bagenda kufuna okusonyiyibwa kw'ebyo ebyabayitako wa ajrun kabirun ate baweebwa empeera ennene nga yejjana. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم ebigambo byammwe mubikole mu kyama nga muli mu kuvvoola obusiraamu aw ijharu bihi oba mubikole mu lwatu nga muvvoola obusiraamu. إنه مزمع الله سبحانه وتعالى عليم آمني بذات الصدور نبيل بفبا بيموي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم مروز الله تصبر كبير أنت آمني من خلق أنغاتيو يتوندا وهو اللطيف الخبير الله مكواتا مبرا أتم كنكو فكبيو النبي تكورا. الله agamba bolowooza nze yabatonda siyinza kubanga mmanyi kike muli. Allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola songa ate mukukwata mpola mukenkufu nnyo amanyi byonna bye tukola. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والذي جعل لكم الأرض يويو الله يبفولي الإنسان ناجبة تندر ذلولا غانزكك ممكولي بولي چنك مواغرا
n'abagamba famshu mutambule fi manakibiha mu mpuize nseno musobole okweyagalira mu mubeera abalamu mu nsinze. Wakulu min rizqihi mulye kulizikiza Allah mulye ku byengera bye. Wa ilayhi nushuru naye nga mumanyi nti lumu ewa Allah gye mujja okuŋŋaanira abeere ng'ababala. Byolya birye, byonywa binywe, okucakalacyakala, tambulira mu nsinga bw'oyagala, oba otambulidde mu mmotoka oba ku bigere oba ku ppiki oba mu bbanga oba ku mazzi byonna yabikugondeza, naye jjukira nti byonna babyetaagako ekibalo. Accountability yaabyo yeetaagisa. Fakaifa kana accountability yaabyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugikukola ki kubikubuuza waweeyisanga otya. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم مسubidde okuwona mubeere emirembe man fi السماء oyali mu ggulu an yakhsifa bikumul arda singa atabuse n'ayagala abamize ettaka. Allah subhanahu wa ta'ala singa abeera nga atabuse ng'anyiize, Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo oba lusozi lubumbulukuke lukuba abantu oba ettaka lyatike limira abantu nga bwe yakikola ku Qaaruuna. Bwe muba mumunyiizizza ng'asazeewo okubeera nti akikola musuubidde okubeera nga muwona. Faidha hiya tamuru mugenda okulaba ensi eno ng'etandise okwekyanga yenyeenya musisaaji kutte. Allah subhanahu wa ta'ala singa ensi agireetera musisi n'abeera ng'ayuuguumye neyatika Allah n'alagira ebeere ng'emira bye mulina nammwe nga mwe muli musuubira okuwona. Okuddamu nti tewali asuubira kuwona okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagadde omuntu awone. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم مسubidde okuwona ne mubeera emirembe man fi السماء yali mu ggulu singa abanyiize ayursila alaykum hasiban n'asalawo okubasindikira kibuyaga awuuma nga bwe yakikola ku bantu abasooka. Fasata'lamuna kaifa nadhir mujja kukitegeera nti okutiisa kwange kwali kutya bwe muba mukyali mu kuzannya. Amakulu nti singa Allah abanyiize n'asalawo okuzikiriza abantu na kikuŋŋunta awuuma asitula n'amayinja, tewali muntu asobola kubeera ng'awona busungu bwa Allah. Kale bwe muba mukikakasa nti Allah tewali asobola kuwona busungu bwe mwali badde mutegeera kyayagala ne mukikola, kyatayagala ne mukireka, naye mweyise nga bwe mulaba. Fasata'lamuna lumu mujja kumanya kaifa nadhirun okutiisa kwange kwali kutya, okulabula kwange kwali kutya. Kwali kulungi wakuwulira neweddako oba wasigala oli wamputtu. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. bw'oba oyagala okitegeera akutegeeza nti walakad kazzaba alladhina min qablihim baalimbisa dda abaabasookawo. Fakaifa kana nakiru naye kwalinga kutya okubonereza kwange obubi bwako mwakulabanga mutya obukambwe bwako. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ولم يروا abantu tebalaba buyinza bwa Katonda ila tayiri singa baba batunuulidde ebinyonyi fawqahum ebiri waggulu waabwawo nga bibuuka swafatin bigenda ne bibeera nga bijjeeyo ebiwawaatiro byabyo ne bibisumulula mu bbanga ne biseeyeeya wayaqbiduna oluusi ate ne bibiwumbako ma yumsikuhunna illa arrahmanu tewali asobola kubiwanirira okuggyako Allah ye yekka biwanirira. Innahu bikulli shay'in basiru kyekutegeeze nti Katonda buli kintu akiraba. Allah subhanahu wa ta'ala yawanirira ekinyonyi mu bbanga ne kisumulula ebiwawaatiro byakyo ne kyekyanga ne kibiwumba. Allah subhanahu wa ta'ala yasaanidde okubeera nti atiibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akola ebintu bwe byotayinza na kubeera ng'oteekako ebirowoozo. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يانيو هو جند لكم غمويسيزين تجمع جيغموي ينصركم أصبروا كبتاسا من دون الرحمن أتري الأيو مساسزي mwina yogu mwesigo wamaje mwina yogu mwesiga omusirikalo wamanyi atali Allah soboro okubata asanga Allah abadde abanyigidde n'asala wabazikirize inil kafiruna tebali abatakkiriza illa fi ghururin okujja ko bali mukugayazibwa sitaani yebasiriwazza nebagayaza okubeera nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي ناندي كانيويو يرزقكم أينزو كبيرا غابغابيرا إن أمسك رزقه سينغا الله سزيو كوكواتا رزقي زيزي ani gwe musubira soboro kubawa n'abagabiririra singa Allah yababagabiridde okuddamu nti kitumulina okujja kukuweka gwe mugabirizi waffe ballajju wabula balemedde bagugubiridde fi utuwi kumputtu fi utuwi kumpaka wanufuuri n'okudduka amateeka gaffe singa mubadde mutegeera nti ebyo nze nsobola nzekko bikola mwali badde nga temugugubirira ku ebyo ebyobujeemu mwali badde mwemenya ne mukakasa nti nze mukama wammwe. afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. afaman yamshi abafu omuntu atambula mukibban ala wajhihi nga akotese ekyenyi kyenga n'akalivu akatadde ku kifuba ahada yasinga okubeera ng'alaba gy'alaga yali ku buluŋŋamu asinga okubeera nti ateredde gy'alaga alabayo amma yamshi nandikyoyo atambula sawiyan ng'ayimiridde butengerera feesi nze gy'alaga ala siratin mustaqim oyo yali ku kkubo ettuufu. amakulu agali mu bintu ebyo agamalala ag'omunda gategeeza nti omuntu asazeewo okuba omusiraamu naye nga feesi yo etunudde walala ate nga naawe olaga walala osuubira kgenda mu jjana naye ng'ebikolwa by'okola si byebyo ebikutwala mu jjana bw'oli ku buluŋŋamu okakasa onootuuka mu jjana oba oyo omuntu akakasa nti ntambula ŋŋenda mu jjana naye Allah by'ayagala kwentadde feesi yange gyendaga ndabayo. Ku babiri omuntu atambula nga feesi ye etunudde ebbali ng'ate ye naye atambula boda eraga walala omuntu oyo yasinga okulaba wa gy'alaga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu ayagala okuyingira ejjana yalibadde ayimirira ku mateeka gange butengerere so oyo ayagala okuyingira ejjana ng'ate byakola birala n'ejjana ayingira ejjana akola birala. Kyava agamba nti omuntu atambula n'abeera ng'atambula butengerera nga gy'alaga alabayo omuntu oyo yali ku buluŋŋamu asobola okutuuka ku kyaluubirira oba ono omuntu atambula ng'akotese feesi kitegeeza nti gy'alaga talabayo naye ye ng'atambula y'ayagala jjana naye ng'ejjana byemusaba okubeera nti abikola si byakola. Amakulu nti omuntu atambula nga gy'alaga alabayo Allah subhanahu wa ta'ala gw'ayagala kubanga yali ku mutuufu yakola ebyo Allah by'ayagala. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل bagambe هو الذي أنشأكم الله يبتاندكو وجعل لكم السمع نابتيك كما تمولي والأبصار نابا وما سمبيرين ملرا والأفئدة نابا السامي متما مبيرين متجيرا قليلا ما تشكرون يجتمون يشرا بكاتي ميبازا كويبيو emitima jammwe amaaso gammwe amatu gammwe temugakozesezza mu ebyo biteekwa kubeera nti bimwina okukola ekitegeeza nti temwebazizza. Omuntu akozesa ekintu mu kifo ekitali kyakyo aba takisiimye naye omuntu akisiimye n'akyebaza y'oyo akiteeka mu kifo akisuubira okubeera nti wekyandibadde. Allah akuteekako amatu ng'asuubira onoobaako by'owulira ebinaggasa ku akhira
n'amaaso bw'atyo n'omutima yagukuwa birowoozeeko bitegeere naye bw'obikozesa mu ngeri endala akugamba qalilan ma tashkurun kimwebaziza kitono. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل bagambe huwa alladhi dhara'akum Allah yoye yabasasanya fil ardi musimuno abalala bali jindi abalala bali jindi wa ilayhi tuhsharun era jalije mujjokuŋŋaanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero mwenna mubeere wamu. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون abantu boogeranga bagamba mata hadha alwa'du enkomerereyo eribeerawo ddi endagaano y'olunaku lw'enkomerero erituuka ddi in kuntum sadiqina bwe mubeeranga mmwe abatusomera ebitabo mwogera mazima. Abaasookawo baajogera nti ejja naye tejjanga nakati nammwe mujoogera naye teriyo. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل bagambe innama alilmu inda Allah mazima ddala okumanya kwayo obudde nti ejjadde ekyo kyasigalira Allah. Wa innama ana nadhirun mubin naye nze nasigala kubeera nti ndi mutiisa ow'olwatu akubuulira kye bantumye nga sikwese. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه ولبالي مراء كجرابا endagaano eyingiddewo zulfatan ng'esemberedde ddala ekiyama kyekyo kiyingidde ng'abantu bakirabye kye baali batasuubira nti kijja naye kati bakiraba n'agaabwe. Si'at wujuhu alladhina kafaru zigenda kuddugala feesi z'abo abatakkiriza zibeere nga zitunula mu ntunula etaliimu ssanyu. Waqiila bagenda kugambibwa hadha alladhi kuntum bihi tad'un nti nno yeeno essaawa bulijjo gye mubadde nga musaba ebeere ng'etuuka etuuse. Essaawa bw'eribeera etuuse bagenda kugambibwa mmwe ababadde bagibuusabuusa nga mugitankana yiino ebatuukiridde. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل bagambe أرأيتم njagala mumbuulire mulaba mutya in ahlakani Allahu singa Allah baayagadde okunzita nzijewo waman ma'iya n'abo abalinange nga bakkiriza awuba rahimana asazeewo atusaasire tuwone okufa. Waman yujiru alkafirina min adhabin alim ani ayinza okutaasa n'abudamya abatakkiriza n'abawonya ekibonerezo eky'ekyobulumi. Amakulu tewali ayinza kubeera nti abudamya abatakkiriza ne bawonya ekibonerezo. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن bagambe nti yoyo Allah omusaasizi alina okusaasira okubuna kuno ku nsi ayamba oyo amujemera n'ayamba n'oyo amuwulira. Amanna bihi yoyo ffe gwe tukkiriza oyo tumukkiririza ddala ffe tetujja kumuvaako. Wa alayhi tawakkalna era gyali gye twesigamidde. Fasata'lamuuna nammwe lumu mujja kukitegeera man huwa fi dalalin mubin ani yali ku nsi kuno ng'ali mu bubuzi obw'olwatu oyo yali ne Allah nga kwalemedde oba abo abaalemera kusamira. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل bagambe أرأيتم njagala mumbuulire in asbaha ma'ukum ghawran singa bukidde nkyanga amazzi gammwe gakalidde ku nsi kuno faman ya'tikum ani ayinza okubaleetera bima'in ma'in amazzi ag'ensula agava mu ttaka. Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasobola ekigambo ky'amazzi. Ebiseera bingi nnyo tutuuka ku biseera by'okubeera nga tuli mu kyeya naye nga tetulina woofiisi mwe tuyinza kuddukira si ya LC si ya RDC ya pulezidenti tusabeyo amazzi wabula tuddukira eri abannaddiini nti mutusabire
tubeere nga tufuna amazzi kubanga nannyinigo layini yammwe gyawulira era ne tukikola Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula.